Wango butasoma buluma ki? Buluma akuze. Kakati gwe munanga ali eyo, Nansi ali eyo. Osoga nti Katonda amblessinze n'ekino ekyokuba Nansi, kakati bwe mba nditalinga kansigeyo ensigo ya Katonda endala bwe mba nditalinga ate yo. Enzirire mbigere osobola okuyita mu kisa ekiyitirivu n'okwatyako bbeeko naddayo ku ssomero. Nasoma omwana ono mulungi nnyo ekitenkanika tetwandiyagadde ayite mu nsi muno nga tasomye. Obadde osomera ku ssomero ki? From nursery and primary school. Okay. Liri luddawa? Liri eyo maaso. Obadde ogenda ojja ku ssomero kuba ndaba amagulu gakuluma. Obadde otambulawo? Iye. Otambula buli kumakya? Iye. Ogwo tekuluma nnyo ng'otambula? Kuluma. Kukuluma. Omukisa. Shiba, oyagala kuba ki ng'okuze? Okuba nga nkirininga. Nga nkirininga. Oyagala kuba ng'okirininga? Ng'okirininga nga ki? Toyi. Toyi. Shiba ayagala kuba nga ye bw'akula ayagala kuba kirina nga kirininga toyi. Toyi yokka? N'ennyumba. Toyi n'ennyumba. Badde nsaba omuntu ali eyo anyambe ankwatireko nsobole okudda ku ssomero. Naye onaasoma bw'ovaayo omuntu nakukwatirako onaasoma? Iye. Mugambe nti nkusuubiza okusoma obulungi era nja kuyita. Nkusuubiza okusoma obulungi era nja kuyita. Weewaawo era ijjo ono twamufuna ku Christmas era ono Christmas gift yaffe gwe buli yayimirira ku lwa Christmas Hunger Free campaign nobako nekyotoola kyewatoola tekyakoma ku mmere tekyakoma ku soda tekyakoma kusala baana bano nviiri kyajjayo n'omwoyo mulamba guno gwe ntudde nagwo wano gugaye gwagala kuba pilot nno kubamu akafaananyi ng'era ijja ofuuse pilot anti passport njiyurizaawo njija buzi era ijja ntwaleko pilot yakola mulimu ki? Avuga nnyonyi. Mr. Paul Mukiibi twala omukisa gulena okwebaza olw'ebirungi byonkoledde. Baana bangi bali ku ma street waliwo be nasomako nabo P7 be nasoma nabo naye omwaka oguwedde tebasobodde ssoma naye ate nzaani asobodde ossoma neyanza nnyo Mukama kumpeera omukisa. Oli kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange ate kyesirierabira nti omwaka we nali nga maze ebibuuzo byange bwe byakomawo na wulira nti nfunye 16 aggregates nensanyuka naye mu kusanyuka okwo ne ŋŋamba nti anka agenda kujjawo ssente ezinakola ki ezinapeera ate nga ne baganda nge bangi balina okukola ki balina okudda ku masomero. Ensonga eyo nensooka nenkola ki neneeraliikiriramu ne ŋŋamba nti nadda ku ssomero oba kubanga waliwo abaana bangi nga twetaaga requirements nga tetukola ki nga abamu tebannatandika ssoma abamu babadde tebasoma nga ate ffenna twetaaga ossoma. Naye anko najja naŋŋamba nti Mr. Paul Mukiibi asobodde okuwa ki asobodde okuwa basari era ku Mande ogenda ku ssomero. Wandiyagadde okuddayo ku ssomero? Iye. Oyagala kuba ani ng'okuze? Njagala kubeera mobile money. Oyagala kubeera mobile money? Iye. Ng'okuze? Iye. Oba mobile money akola mulimu ki? Kakati gwe munanga ali eyo omwana ono wanjawulo. Omwana ono wanjawulo era lipooti ye yeeno. Shiba ono singa omuyambako agenze mu P1 singa omuyambako n'asoma asobola okubeera ddala omuntu ow'enjawulo. Bambi tumuyambeko asome mitwalo 25 gyokka ndowooza n'ono asobola okweyongerayo n'okusoma kwe mu maanyi agatenkanika. Shiba ono soko tunuze wano report eno abantu bano balabe Shiba bwe twogerako yaani. Agifunye? Shiba ono mu learning area 1 out of 100 yafuna 99 nebamuwa excellent.
tonsikambiri Regina mu learning area 2 out of 100 era yafuna 99. Learning area 3 out of 100 era yafuna 99. Learning kuba kingo okuze njagala kubeera nga nkola bya arts and design. Weewaawo ayagala kuba artist. Gwe muganda wange ali eyo mbadde nsaba Duncan ono gwe Duncan ani? Nze Lubega Peter Duncan. Duncan ono alina emyaka 12 agenda mu P5. Gwe muganda wange ali eso tukwatirako ku school fees we bonna twagala batwala ku ssomero limu lafule 25 agimutandisa twala tumuje ku immaculate kuba libadde lya bbeeyimu tumuze kwerira 13 naye mu ntandikwa 25 zimutandisa buli kimu kyasomero yali amaze emyaka egisukka mu 3 nga tasoma oba ena nga tasoma era namusanga alonda bikebe naye bw'abanga yasoma ttaamu yasoma omwaka gumu n'asobola okubanga omaze gifuna okay bw'abanga yasoma omwaka gumu oluvannyuma emyaka ena nga tasoma n'aba wa 14 ku baana 19 bannange n'afuna buli 17 omwana ono aba mugezi nnyo ekitenkanika bw'aba yasobola okusoma omwaka gumu oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo nga tasoma n'aba wa 14 ku baana 19 omwana ono aba mugezi nnyo ekitenkanika papa wa Lusimbi Bambi weebale mbadde nsaba wojje mukama ayiweewo buyiyi akwongererewo mbadde nsaba mukwano oleme kukoowa Jordan ono akwagala nnyo Jordan ono akusabira nnyo era mbadde nsaba otukwatireko Jordan ono n'omwaka guno agusome ogenze mu piiki ogenze mu pitu kakati nze nina enteekateeka mu bwongo bwange anyway omwana ono mazima yeewuunyisa yabadde wa 14 papa Jordan munnange papa wa Lusimbi munnaye Jordan woyo ono yabadde wa 14 weebale nnyo Jordan mu English yafuna 86. Daniel chinyeryo ndiulira lyasibukawa erinnya eryo yasibuka ku musajja eyali omukkiriza eyali omusajja omukkiriza eyakkiriza Katonda we era bamusula mu kinnya ky'empologoma n'avaayo yagamba sina kibi eri kabaka wange ow'okunsi sina kibi eri taata wange ow'omu ggulu erinnya eryo omusajja gwe lyavaako so buli musajja w'amaanyi yesewo weewaawo taamu omwaka guno Dani yagusoma ye yagutandikirawo nga tuyita mu kwagala kwa maama waffe Jane mama Kaiden mama wa champion waffe omuto era Dani position gye yakwata yali wa 29 ku baana 19. Waaw nabimanya David ono oluvannyuma lw'okufuba omanyi abantu abo bakyala abo bafuba nnyo bakolera mu nsi ekikyasinza okuba embi omuzira gubakuba nnyo obunnyogovu waliwo wakubira essimu nga takyasobola nakussa sente bazijja mu bulumi nnyo obutenkanika bakola nnyo tebeebaka omusana gubookya ne baba nga tebakyasobola nakussa nga buli bwabassa abanga assa omuliro saka sente ako kakwata n'akuwa nanga kiba kinjizaamu amaanyi bwe nkulaba nga ddala okakozeemu ekituufu mukama akuwa omukisa njagala nnyo musabire abantu abo kuba bayita mu muliro mu okubabeezaawo mu okubeerawo bayita mu muliro gutenkanika nsaba nnyo mubasabire Katonda aggulewo enjigi atikkule obukoowu bwonna obuli ku mitima gyabwe abukasuke mu nsi enkalu ezitali mu bantu mu malungu babe n'essanyu eritenkanika ku mitima era ebyo nebibayitirirako abisuule wala abijje mu mbala zaabwe era abafulire eddala yeekaalo ez'omuwendo buli muntu zasobola okujjamu n'afuna eddembe amiina. David mu English yafunya 61 mathematics
okay mbadde nkusaze era byonna bye bimu. English end yafuna 70. Omuzadde onoonya essomero eriri ku mutindo luyinza okusomesezaamu omwana nkusigidde Gayaza Road Triangle Boarding Secondary School ekiwenda ye ansa ebisale ebisikiriza n'ekibanja mpola akkirizibwa ssomero lya one A-level ate nga lirina unit center number lisomesa abawala n'abalenzi ku mitendera gyonna lisomesa arts ne sciences lirina library computer laboratory ne science laboratories ezisobozesa omwana okufuna ebyenjigiriza ebitukkana n'omutindo abasomesa baffe batendeke ddala n'obukugu obw'enjawulo era bakafulu tosesira ku ddiini. Wewano Tentoli mwambazi mu Kampala Uganda ne East Africa nga toyambazibwa Karim ku Nabukera Plaza. Tukwambaza okuviira ddala ku mutwe paka wansi munda ne kungulu. Tulina jumpers eza buli kika, jackets, plain ne branded t-shirts, empale za jeans, head socks, enkofiira ebika byonna, emisipi ne wallets, ebyomulembe, ensawo ate nga ebintu byaffe ebisinga bya unisex byonna ku bbeeyi esoboka. Tukola ne printing erimu abaagala branding. Tuguza abaagala ekimu ekimu nammwe abaagala okusuubula oba mu bungi. Tusangibwa ku Nabukera Plaza level 2 edduuka namba H15 opposite New Tax Park. Tukubire ku simu 0759 M02 0M2 oba 0755 033 092 oba 0772 986 M90. Jangu tukuwe ekisinga kubanga emisono gyonna tugiyina. Karim Stores, AK Fashions, we sell the best. Nenga ate eryo essuubi erya Namaddala eriffe abaana abato liri mu mikono gy'abantu abalinganga mmwe. Mukama yeebale gonza mitima gyammwe ne tutambula ffenna obutakoowa era nze nzikiriza nti olw'emitima ng'egyo gye muyina tujja kutuuka wala era obuweereza buno bujja kubambaatira ensi yaffe nate tufune ensi ennungi tulabe ku Edeni olusuku Edeni nga tulwezimbidde n'emikono gyaffe n'entuuyo zaffe n'omukwano naye nga waggulu w'ebyo tulizimbidde mu kwagala okuyitirivu. Abaana bagenda kuddayo ku ssomero wano tuli abaana 22 tuli 22 wano tuli 2 abataliwo bali bana. Muganda wange abaana abataliwo bali bana naate bo babora bo bali mu secondary. Tulina Juka ali mu S5, tulina Moni ali mu S1, Amvias ali mu S1, Ronald ali mu S1. Bo olw'okuba nti bali kubasaliza mpiira ebiseera ebisinga mu December mu nnaku nga zino si December holiday ya December basigalayo ne baweereza essomero baba ne tournaments ez'enjawulo baba ne competitions zebeenyigiramu so ate essomero liba libeetaaga nnyo. Abo nno tetuli nabo bali kumumusa gye basomera. Mumusa eyo yeewaayo olw'ebitone bye balina ne bagaa nti affe tujja bakwatira ku school fees eyo abawafa olubasali kakati ffe ne tusigaza kimu kya requirements kugulayo ngatte za mipiira kits za mupiira batwala mu gym kugula bitabo n'ebigenderako ne upkeep naye bo bagaba olw'ebitone bye balina bagenda bawafa olubasalis. Kakati ne wano we tuli waliwo bannaffe abadde bakwatibwako nga bo babadde mu system ya kusoma already nga babadde bakwatibwako emyoyo emirungi. Tulina abaana abali bakwatibwako mukyala Samali Sekabembe, tulina abantu babituula Library ensimbi batya. Tulina Winnie, Vivian ne Becca. Kakati mu baganda baffe abadde bagobera interview zaffe waliwo interview gye twakola eya senga oyo nga tuyita mwera mukyala Samali Sekabembe ne mama Sophie. Senga oyo twamusonderako ko capital n'atandika business y'okutunda amanda yali yagitandika neegwa naye twamusonderako ko capital netugizaamu amaanyi. Kati business eyo y'okutunda amanda Bambi yali etandise okutambula ne mutagalako neegwa olw'okuba nti yalwala era amaze emyezi 4 nga twamutwala Kiruddu. Myezi 4 ali mu intensive care twamutwala Kiruddu. Kakati olw'okuba nti business eyo yali ebeezaawo buli kimu ng'ate yagiddukanya bwe yalwala neegwa. Yalwala obulwadde bwaffe mwe bwe bumanyi bwe sitagenda kunnyonnyola ne bumuyisiza ddala bubi. Ffe twamufunira ng'olwedde ali mu process y'ejjanjaba ne tumutandikira awo naye byajja bwe bityo Mukama yamanyi lwaki n'agendera ddala ku ndiri naye twamugjeyo ali waka.
kakati abaana bano ka business ako yali ajja mu school fees nga tumuyambirako eyo kubanga bena bagana tulina family zaffe wano nyingi tulina betuyambirako wabbali ng'obwana buba wano ku weekend kati nga buno Vivian Winnie ne Becca bo twali tubayambirako wabbali nga bajja buzi ku weekend wano naye ng'ate embiseera by'okusoma bava kusoma ne bagenda ewaabwe kakati wekyatuuka kati maama takyabasobola nitubayisa nnungi yali ku ndiri takyasobola kakati olwokuba ntwali tulowooza nti bwe tunaamuyambirako wabbali nga kale tumuwa kasuka olwokukakenula mu school fees n'aweerera abaana naye wali twali tumuyambako ku kyokulya ne ku byokwambala eri abaana ate eri ekirwadde kyabiyingiramu n'abanga ate ebyokulya tebikyamala nga tulina n'omujjanjaba kuba munnaffe tetusobola muleka kufa tetusobola kuleka mwoyo ogwo kutuvaako kuba mukyala mulungi ekitenkanika netuyesanga bizinesi ekyankalanyeyo kakati olw'embeera eyo netuba tetusobola kulekerera munnaffe kubanga famire yaffe yo bwetyo bweri tulina abakadde b'okukyalo tulina abakyala bannamwandu tulina bamama masingo maather ate era betutuukirako wabbali eyo lwaki nti ate ekifo kino kisobola kikuŋŋaanyizaamu nnyo bantu bangi kuba kifunda ate n'ekirala kale obuweereza buno nze nandyagadde bwesinga ennyo ku baana abato lwakuba era mubaamu we tuyisaamuko ku bantu abakulu bannaffe tulaba nti bali bubi nnyo wadde nga obuweereza buno ndowooza era njagala bukonsentrate nnyo ku baana abato abakulu abo tulabamu kale ali obubi ennyo ng'abo abakadde abakyalina maanyi abasingo maather abeewalula ennyo ate netugenda neturikinga out netubakwatirako naye nga omusingi gwonna guli ku baana bato ekyo ekyokulaba bannaffe abeewalula netubako nengeri gye tubatuukirira kyabwakatunda nakyo tukyaniriza tho nga omusingi gwaffe gutandikira ku mukwano gw'omwana oyo omuto omwana oyo omuto abuliddwa omukwano kakati era mu mbeera eyo yennyini tuyina Shiba naye y'omu era ku baana abali mu famire zaffe ezawabweru era ndowooza y'omu ku baana abali mu famire zaffe ezawabweru Shiba naye abadde asoma naye ng'ayita mu bukunkumuko okuva ku bwa banne obuyitaayitamu oba obuyitaayitamu noga 5 gigi n'etaano bwe gityo ye yakoze nno ate ye yafunye lipooti ye talinganga bano abato abasatu abaana bano abato abasatu balina ebibatawaanya bingi byetaaga obujjanjabi byesitagenda kunnyonnyola wano olw'okwewala ate okubayisaamu ennyo amaaso nekyo tujja kituukako katusooke tukwate ku kyokusoma kakati Shiba ye yakoze era yafunye lipooti ye tujja giyitamu awo mu mbeera eyo emu era tulina n'ennaamu namusoko oyo naye era ali ku y'omu ku baana baffe betureachinga out lwakuba ate ndowooza era abawala ekintu ekibanyiga kyekimu nti bo abawala tebali nnyo baawano bajja ne basiibawo ne bagenda tebasula wano basiiba wano bwe tumala okweddaabulula ne tweddaabiriza bo ne baddayo kwali so batabika bisiro by'abaana balenzi n'abawala olw'obufunda bw'ekifo bwe tulina wano ekifo kyabwe kifunze though era nyongera okubajjukiza nti twabracingwa n'ettaka ekammengo nga tuyita mu mukwano gwaffe Samale Sekabembe maama oyo omulungi omwaka guno ndowooza ezimu project zitunuulidde tujja koma tugimenyeemenye kakati naamu ono naye yasoma naye olw'obufunda bw'ensawo twanoonya ne tubulwa teyakola bibuuzo bya third term yabadde asomera ku military awo tiyakola bibuuzo bya third term twanoonya ne bibula buli we yonna omwaka ogwali tight nnyo abalwadde baali bangi be twalina wano kyagaana naye waali wano ekyatulemesa okkuba omulanga oba okumuteeka mu baana abaakubirwa omulanga luli bayambibweko naamu ebiseera ebisinga abaana bano abamu tebabaawo
abamba ba family zaabwe kati mukoze interview waliwo omuntu abakyalidde atabya abagenze ku ssomero kati mukwata abaliwo abewaka abalenzi banyanguyira nnyo kuba abalenzi bo babeera wano kati abawala tuiza okufuna omugenyi ngazze ku lwakuna munnamawulire alina platform enene gye twetaaga naye ng'ate obuwala bwonna bwagenze ku ssomero so naamu bwatyo n'atafuna mukisa naye era twakozesa era ku bukunkumuko obusigalira ku buyambi bw'abana abaana naye ne tumukola ki lwakuba ebintu byagenda ne biba tight nnyo naamu naye teyafuna ki teyakola bibuuzo bye bya third term which is okay. Lwaleero tulina ne bannaffe abalala bo babiri bo badde kugayaza Red Triangle ekiwenda mwami Katobo yabawa basali era nabo bali requirements bo yabawa basali baade bakyatambulira ku basali eyo ndowooza bakyatambulira ku basali eyo tusabe mukama enywere tusabe mukama enywere tusabe mukama ereme kuvaawo tusabe mukama enywere tusabe mukama ereme kutagala kubanga Elijah muto ne Elijah mukulu bo basale boji batambulirako Red Triangle agayaza Red Triangle ekiwenda nga tuyita mu director Mr. Mukibipo yatukola ebyekisanaga abaana kabaje basome katusabe era twongere okunyika tusibire basale enywere kuba kati omu ageze mwezi 4 mulala ageze mwezi 2 kuba Katonda n'ensi yange ne kuba Katonda gwensinza nsuubira ejja kunywera weewaawo kakati tulina Elijah muto ye twamufuna ku Christmas eno ayagala okusoma ayagala okuddayo okusoma ye talina muntu amukutteko ali awo mu bbanga katusabe mukama naye interview eno kugamba ebeeko n'omuntu gwemugondeza omutima amukwateko nga tusaba ne bali abakwata ku bannaffe abalala banywere mu kubakwatako mama Samali mama Jeni papa wa Lusimbi ne gayaza Red Triangle mukawayiro ke kamu era tuyina n'obulongo obusatu jangu babiri nakato jangu Grichi jangu kakati buno obulongo obusatu bo nabo bwayite buyina ssomero nga butayaaya naye nga tuyita wansi w'omukwano gwa mama Jackie Mirembe ne Jaja Alice obwana bunate bo babusobozesa obukola ki obuwa amaanyi agabutwala ku ssomero bo buli okke buno buli sorted out mpozi ebikola ki bwetaaga requirements zokka uniform socks bwe bityo mmere yakulya ku ssomero bwetaagisa obwo nabwo si bukulu ekikulu nti maama Jackie Mirembe ne Jaja Alice bayimirira kakati tulina Eliot jangu kakati bali abantu bana abavaayo n'omukulu Little Man Eliot bano bo Eliot bakoma mu pitch mu P4 Eliot yakoma mu P4 bantu batandikangako kati bano bo Jaja Alice ne mama Jackie Mirembe babatunulamu era bakyabatunuliramu ddala kansubire nti kijja kuwakinga out nga bwe tusobola era bajja kudda ku ssomero basomere ddala kubanga nze nzikiriza nti mukama eyaboogeza ne bakola era yagenda okugonza n'emitima gy'abaana bano badde ku ssomero baleme kutta ssente kuba bangi nnyo nga muwanguzi omwana yali omugezi yenno tikyamukuba embooko mu mutwe nadduka n'ava ewaka n'ava ne school fees n'azirekayo nadda ku street omulala naye kato yagenda bwatu so twaluzinga abaana babiri omwaka guli naye ku buweereza buno bw'oluzinga abaana ababiri bokka omwaka eba achievement y'amaanyi kuba bali fane ate embeera zaabwe tezenkanika kuba okoma okulowooza bo batandikira okulowooza n'ebyokoma okulowoozaako nti abyo ebinene ennyo byewakalabye ate bbe okusaidi yabyo babitini nnyo so okuba ntwaluzinga abaana babiri ekyo nno tukyebaliza mukama luli twaluzinga nga abaana 15 omwaka ne twatasobola okuluzinga babiri bokka katugendera awo kale muddeyo mutuule kakati namusokojje
kakati gwe munange kale fukamira kao sitama ko tofukamira kwanja gwe munange tuna wali mu kamera ono ye Namu bakuyitani Kasawini kale yogerako nnyo Namu Kasawini ono bamuyita Namu wala wange mwana mulungi oli mu pitch Pifiri oli mu pifiri kati ogenda mu mbadde mpitu kati ngena mpifiri naye ono teyakola bibuuzo bya third term kyekyakulabusa okukola ebibuuzo bya third term mama yali talina ssente owa ssente mmeka ku ssomero simanyi mama yali awaayo yali awa emitwalo 8 kakati owa emitwalo 10 pitu bayo emitwalo 8 P3 ne balinyisaamu emitwalo 2 ejja school fees ssente ezo zaabula wandyagadde okuddayo ku ssomero kiki wandigambye omuntu oyo atulaba alina obusobozi obw'okuzza ku ssomero nga yandigambye nti Namu ono bwe mpulira ekigambo kye nsobola omuwa school fees nadda ku ssomero kiki wandimugambye njagala nzize ku ssomero yogera nnyo njagala nzize ku ssomero kiki weegomba okuba singa onadda ku ssomero njagala kubeera dokita njagala kubeera dokita akola mulimu ki ajjanjaba waliwo dokita gw'omanyi ku kyalo kuno oba gw'omanyi era gw'omanyi obalaba ku TV weewaawo gwe munnange olina emyaka emeka 10 olina emyaka 10 njagala kudda ku ssomero ogeze mu P3 gwe munnange Namu asaba mumukwatireko ayagala kuba dokita gwe munnange alina obusobozi osobola nti ayi kimu kyange eky'ekkumi kanyongere nkiwe Namu ono Bambi kikole kale ddayo otuule Shiba Vivian how are you I'm fine yogerako nnyo wakoma mu pitch obadde mu pitch obadde mu P1 ogeze mu P1 obadde mu pitch obadde mu middle wakola ebibuuzo kale yogera nyaga abantu bakuulire lwaki tewakola bibuuzo mama talina ssente njagala yogereko nnyo mama yali talina ssente mama kiki ekyamutuukako simanyi yawona akyali mulwadde omuleseeyo waka omulese akola ki omulese yeebase oyagala okuddayo ku ssomero oyagala okuddayo ku ssomero oyagala abantu bakuyambeko odde ku ssomero wali mu top kati ogenda mu P1 so ekiri kale genda otuule wali ono gwendi naye bakuyitaani Wini yogerako nnyo bakuyitaani Wini ani Kaswa Wini Kaswa wakoma mu pitch P1 wandyagadde okuddayo ku ssomero oyagala kuba ani ng'okuze njagala kubeera mobile money oyagala kubeera mobile money ng'okuze oba mobile money akola mulimu ki awa abantu ssente oyagala kuba ng'owa abantu ssente nga webatera ne ku ssimu kale Wini Kaswa alakuba mobile money ng'akuze omwaka guno agenda mu P2 naye teyakola buuzo wa third term still mama yali mulwadde baana bana abasatu beggambye tulina Vivian tulina Becca ne Wini balina embeera zaabwe ziri complicated mu babakebera nga balina sickle cells n'obulwadde obulala sijja bunnyonnyola naye mama ndoza naye bw'alina kakati ekyo kyo tujja kigendako naye kati tulwane tubaze ku ssomero tujja kigendako ekyo omwana wa Katonda ali esobola okugamba nti kanyimirire ku lwa Wini Kaswa ayagala kuba mobile money kantugize ekirooto kye kamutwala asome osanga bw'anaasoma anaasobola okuba omu kuba mobile money abakyasinza okuba abagundiivu mu ggwanga lyaffe ate tomanya n'ekyo tusobola okukyuka
ng'akuza abaana bajja bakoma okukyuka okukula n'ebyoto byeyongera okukyuka tomanya atayinza okuba kuba mobile money n'afuuka pilot oba n'afuuka makanika oba omuntu omulala oba wa poliisi oba ow'amagye kale nno mukama yasinga okumanya abaana bano ffe tukuza mibiri naye emyoyo giri wa mukama waffe katonda yamanyi engeri gyagiteekateeka kale ddayo tuule kakati sokojje beka sokomeo beka kakati gwe munanga ali omwana wa katonda interview nto zibamu bigambo biwanvu kubanga ebyokunnyonnyola biba biraba omuntu aba abirabako byewandinyonnyodde byonna omuntu aba abirabako naye munaye tukwatireko mitwalo 25 buli kaana buno obwa primary ng'ogyeko buno obwali bwetaaga ssente nnyingi ennyo naye buno obwa primary mitwalo 25 busobola okutandika ne busoma buli kamu kakati buno obwa nassale obwali bwetaaga emitwalo nga 5 kuba nassale za bbeeyi okusinga primary naye ekyo kyo mama Samali ne jaja Alice kyo kibali mu 5 ate abo mbesiga mundu mmenye kakati gwani abantu damu bagamba amanya go gwani Rebecca Kaswa Bridget. Rebecca Kaswa Bridget. Kakati okuguru kw'abaaki? Simanyi mama yamanyi. Yamanyi. Abasawo bagamba batya? Mire bumezi ddagala kyokka. Emire eddagala. Lyo eddagala olimira? Mama teyasobola ligula kuba teyalina ssente. Kati luli bwe twajja entugulwalira eryasooka lyo eryasooka walimira? Iye. Bwe lyaggwawo mama teyadda mufuna ssente zigula ddagala? Iye. Mama ali ate? Mama gyali bulungi ajja kutereera mpola. Mama ajja kutereera mpola. Yavaayo mu ddwaliro? Iye. Wakoma mu piiki omwaka oguwedde? Pitu. Wakola ebibuuzo wa third term? Edda. Lwaki tewakola bibuuzo? Mama teyalina ssente. Mama teyalina ssente? Iye. Wandyagadde kuba ki ng'okuze? Nansi. Kade nsaba abantu abali eyo obaŋŋambireko bakuyambe otukize ekiro kyo ky'okuba Nansi kuba twali Nansi atasomye buli Nansi aba alina okuba ng'asomye mbadde nsaba obaŋŋambireko bakuyambe otuukirize ekirooto kyo. Nsaba munyambe ntuukirize ekirooto kyange ekyokuba Nansi. Bagambe nze Rebecca nzabagamba waliwo Rebecca banno waliwo Rebecca omuntu afaanaganya erinnya lyo asobola okukwatibwako naganzi kanyambe Rebecca munnanga atuukirize ekirooto kye ky'okuba Nansi mugambe akuyamba osome kubanga obutasoma buluma ki buluma akuze kakati gwe munanga ali eyo Nansi ali eyo osobola nti Katonda ampulesinze n'ekino ky'okuba Nansi kakati bwe mba nditaalinga kansigeyo ensigo ya Katonda endala bwe mba nditaalinga ate yo enzirire mbigere osobola okuyita mu kisa ekiyitirivu n'okwatyako bbeeko n'addayo ku ssomero n'asoma omwana ono mulungi nnyo ekitenkanika tetwandiyagadde ayite mu nsi muno nga tasomye obadde osomera ku ssomero ki? From nursery and primary school. Okay. Liri luddawa? Liri eyo maaso. Obadde ogenda ojja ku ssomero kuba ndaba amagulu gakuluma obadde otambulawo? Iye. Otambula buli kumakya? Iye. Ogwo tekuluma nnyo ng'otambula? Kuluma. Kukuluma? Iye. Kale tofaayo. Kakati anyway kale genda oddeyo weetuulire. Elijah jangu wano Elijah empale ng'ogisibye bulala gyonsobedde wannange Elijah abantu beeyanjulire gwani? Nze Elijah asiimwe Joel. Elijah asiimwe Joel. Wasomako? Iye. Wakoma mu piiki? Pitu. Wavaawo okujja wano? Mubende. Ate bwe wava mu Bende watuukirawa? Natuukira gundi. Natuukira mu Makerere. Makerere. Ng'osula wa wali osula gw'omu ku baali bafuza mu fulaati eziri Makerere awo kalina ez'amaanyi? Mm-mm. Wali osulawo?
nali nsula kuchikire waliwo aweko beralirikirire emmanga eyo ng'osula ku kkubo waliwo ebikka ki nali seebikka wali teweebikka kati enkuba bwe yajjanga wakolanga otya nga nfuna ewali ekizimbe we baggadde nga mbeeraawo ng'obeeraawo kakati ki kiwandiyagadde okuba nga okuze ng'okuze ng'ofuuse omusajja omukulu nga nze wandyagadde kubaani pilot yavuga nnyonyi tugenda kulinnya nnyonyi zaabwerere kati kakati wandyagadde okudda ku ssomero iye mbadde nsaba osabe omuntu ali eyakwatireko dde ku ssomero mu ddoboozi lyo omugambi bannaye mbadde nsaba onnyambe nzire ku ssomero mbadde nsaba omuntu ali eyo anyambe ankwatireko nsobole okudda ku ssomero naye onaasoma wabaayo omuntu nakukwatirako onaasoma iye mugambe nti nkusuubiza okusoma obulungi era nja kuyita nkusuubiza okusoma obulungi era nja kuyita weewaawo era ijo ono twamufuna ku Christmas era ono Christmas gift yaffe gwe buli yayimirira kulwa Christmas Hunger Free campaign nobako nekyotoola kyewatoola tekyakoma ku mmere tekyakoma ku sooda tekyakoma kusala baana bano nviiri kyajjayo n'omwoyo mulamba guno gwe ntudde nagwo wano gugaye gwagala kuba pilot nno kubamu akafaananyi ng'erayija ofuuse pilot anti passport njiyurizaawo njijabuzi erayija ntwaleko pilot yakola mulimu ki avuga nnyonyi kati nze mba nyingira buyingizi iye simba sisasula nange erayija pilot ayambala atya pilot atera nnyo okwambala nnyo obutishaati bwa white wanene waliwo kagondi oba ka bbulu echepe za bbulu bambala n'enkofiira ndaba bambala nnyo n'enkofiira enkofiira semulabangako ng'ajamba sebo bambala enkofiira ekyo neewuza omutwe gwe n'agyako naye ojja kuba okuze ssebo ojja kuba okuze kale naye weetuulire gwe munanga ali eyo era ijo nayagala kuba pilot ng'akuze abaana bano balina ebirooto mbadde nsaba munkwatireko mbadde nsaba mubakwatireko mbadde nsaba mutukwatireko abaana bano basome basobola okufuuka ab'enjawulo basobola okufuukira ddala abantu ab'omugaso eri ensi yaffe bannaye mutuyambe baana bakatonda abali eyo mutuyambe Duncan olina emyaka emeka nina emyaka 12 abantu abatuwuliriza n'abatugoberera n'abatwala basobola kubabuzeeko mu luzungu how are you so omusajja akazungu akayina asajja akakubyewo oli mu piiki ndi mp4 nina p5 nina p5 wadde mu p4 gena mu p5 obadde osomeramu badde nsomera ku immaculate kakati Duncan ono Bambi tuwazeewazeeko kko naye ye naye abadde talina sponsor tewali muntu amuyambako naye yasobodde okusoma era ono yeebibuuzo yabikola abadde mu P4 kati agenda mu P5 naye gwe muganda wange ali eyo Duncan oyagala kuba ki ng'okuze njagala kubeera nga nkola bya arts and design weewaawo oyagala kuba artist gwe muganda wange ali eyo mbadde nsaba Duncan ono gwe Duncan ani nze Lubega Peter Duncan Duncan ono alina emyaka 12 agenda mu P5 gwe muganda wange ali eso tukwatirako ku school fees we bonna twagala batwala ku ssomero limu lafule 25 gimutandisa twala tumuje ku immaculate kuba libadde lya bbeeyimu tumuze kwerira 13 naye mu ntandikwa 25 zimutandisa buli kimu kyasobola okuggwa gwe mwana wange ali eso tukwatirako Duncan ono si musajja musiru musajja mugezi nnyo ekitenkanika ng'abaana abali wano bonna kubanga abamu basomye ettaamu emu wano bonna tewali yasembe bonna babadde promoted basomye ettaamu emu alala basomye ettaamu 2 bonna babadde promoted muganda wange atuyita mu kisaakyo abaana bali sotukiza ebirooto byabwe
batuyita mu kwagala kwokutakoma namwe asobola okudda ku ssomero Dankani n'abalala bonna basobola okudda ku ssomero tuyambe otukwatireko tuyambe obwana buno busome tuyambe kale Dankani ne bwoddayo kakati waliwo abaana basomye nga bo bakomyewo ne reports zaabwe mbadde nsaba baganda bange abali eyo mbalage ku reports z'abaana bano mukimanyi nti abaana bano si basiru abaana bano bagezi nnyo ekitenkanika singa tubawa time ne tubawa obudde singa tubafaako basubafukira ddala abantu ab'omuwendo Jordan jangu wano Mr. Jordan aka soko buze ku papa wa Lusimbi soko buze ku papa wa kuwerera Kozako papa wa Lusimbi yasibya atya nemwebaza okumperera tamu namba nansoboseza osoma nga nali mpeddemu amaanyi naye nanziza ku ssomero mwebaza nnyo era mukama wajja amuddizeewo kale mbadde nsaba mpe ku ripooti ya Jordan eyo Mukasa Jordan kebera Mukasa Jordan prefect oli prefect ku ssomero so kutamuko wachite wesimbawo kuba prefect sine simbawo kale jangu wano kukakana muko wansi kakati Jordan yono report ye yeno gwe munanga atulaba report ya Jordan yeyo gwe munange akyanyoma abaana bano ono yali amaze emyaka egisukka mu 3 nga tasoma oba ena nga tasoma era namusanga alonda bikebe naye bw'abanga yasoma taamu yasoma omwaka gumu n'asobola okubanga omaze ogifuna okay bw'abanga yasoma omwaka gumu oluvannyuma emyaka ena nga tasoma n'aba wa 14 ku baana 19 bannange nafuna gudu 17 omwana onaba mugezi nnyo ekitenkanika bw'aba yasobola okusoma omwaka gumu oluvannyuma emyaka emingi ennyo nga tasoma n'aba wa 14 ku baana 19 omwana onaba mugezi nnyo ekitenkanika papa wa Lusimbi Bambi weebale mbadde nsaba wojje mukama ayiweewo buyiyi akwongererewo mbadde nsaba mukwano leme kukoowa Jordan ono akwagala nnyo Jordan ono akusabira nnyo era mbadde nsaba otukwatireko Jordan ono n'omwaka guno agusome ogenze mu piiki ogenze mu pitu kakati nze nina enteekateeka mu bwongo bwange anyway omwana ono mazima yeewuunyisa yabadde wa 14 papa Jordan munnange papa wa Lusimbi munnaye Jordan woyo ono yabadde wa 14 weebale nnyo Jordan mu English yafuna 86 very good ye remark je bamuwa very good yafuna 86 mu English mu literacy A yafuna 77 mu literacy B yafuna 67 mu Luganda yafuna 69 mu mathematics yafuna 90 mu religious education yafuna 83 kakati munnange total aggregates out of 6 subjects yafuna 17 aggregates 17 ze yafuna munnanga ali eyo abaana bano babagezi nnyo ekitenkanika singa tubawo omukisa kuba Katonda n'ensi yange nze nzikiriza nti banja bagenda okukwatibwako papa wa Lusimbi weebale nnyo papa wa Lusimbi nga bwakwata ku Jordan nsaba wabeewo n'omuntu omulala papa ne wa Lusimbi yagamba ye agenda kukuweerera paka bw'ogamba nti kati nkooye omanyi kyekitegeeza ekyo yagamba okuva n'omwaka guno okuva ku mwaka gwe yakulondera naga kati gwe nkulonze oli mwana wange agenda kukuweerera paka bw'olikoowa era mbadde nsaba olemesaaza papa wa Lusimbi ndowooza tomuswazizza weewaawo mbadde nsaba omwaka guno ogenda mu P3 ng'oli first kisoboka weewaawo kakati mbadde nsaba jangu kale za report yo jangu Mr. Dani
Mpeza ku report ya Mr. Daniel. Je bali kosewo. Kale sewo nawe je bali kosewo. Kale amanyo go gwani. Manya gamba mtatu muwaze Daniel. Tumwebaze Daniel. Daniel chinyeryo ndiwulira lyasibuka wa. Erinyeryo. Yasibuka ku musajja eyali omukkiriza. Eyali omusajja omukkiriza eyakkiriza Katonda we. Era bamusula mu kinnya ky'empologoma n'avaayo yagamba sina kibi eri kabaka wange ow'okunsi sina kibi eri taata wange ow'omu ggulu. Erinnya eyo omusajja gwe lyavaako. So oli musajja w'amaanyi. Yesewo. Weewaawo tamu omwaka guno Dani yagusoma ye yagutandikirawo nga tuyita mu kwagala kwa mama waffe Jane, mama Kaiden, mama wa champion waffe omuto. Era Dani position gye yakwata yali wa 29 ku baana 19. Yafuna aggregates 18. Kakati Dani mu English yafuna 81, that is D2, very good. Mu literacy A yafuna 70, that is credit 3. Mu literacy B yafuna 57. Ruganda yafuna 80, very good. Mathematics yafuna 78. Religious education yafuna 73. Baganda bange ndoza kitulaga murabayo. Abaana bano bagezi nnyo ekitenkanika. Just beetaaga kisaacho gwe munanga atulabo. Mwana ono oluvannyuma lw'emyaka 4 nga tasoma yasobola okusoma omwaka gumu gwokka n'aba wa 29 ku baana 10-19 n'abalala bangi nnyo. Kakati mpa kalezaayo mpa ku lipooti ya Kasagga Andrew. Kasagga jangu. Kasagga Andrew ono omusajja yeerwanako era ekyoto kye kyakuba namba 2. Kasagga gye baliko sewo. Kale sewo. Amanya go ganya abantu be yanjulire bayiso gasewo nkuwaayira. Amanya gange nze Kasagga Andrew. Kwe Kasagga Andrew. Yes. Wavaawo okujja wano? Nava ku street. Ate okujja ku street wavaawa? Waka. Uwa? Kyazanga. Waka wavaayo otya? Nalinya kimotoka ky'amatooke. Wavaayo n'emyaka emeka? Nalinya na 11. Wavaayo n'emyaka 11? Walinya kimotoka ky'amatooke? Wano kwali vile tuwakamalawo bbanga kyolooza. Mwaka gumu awezezza omwaka Kasagga? Yaguwezanga 22. Yaguwezanga 22 omwaka ogwedde mwezi ki? Desemba. Yajja mu Desemba Kasagga wano? Gwe twaleeta mu Christmas luli ng'ensigo ya Christmas. Kakati omwaka guli abaana be twaleeta ng'ensigo ya Christmas mwe mwali Kasagga ono nga bwe twaleeta ka Elijah mutono. Kasajja kano twakaleeta ng'ensigo yaffe ya Christmas. Kati Christmas eri twaleeta Kasagga Andrew. Yali ensigo ya Christmas eri eyaggwa nga bwe eri enkola yaffe nti buli Christmas tubaako n'ensigo. Kakati Kasagga Andrew yayise era comment gye bamuwadde bagambye nti Andrew has gradually improved. Teyali bwati yali Kasagga Andrew yadde wankaaga mu 3 ku baana 10-19. Gwe munange nno bw'owulira position ya nkaaga mu 3 osobola okugamba nti naye nze kunza amanyi Kasagga wange ekyo nno kibayita ekyamagero. Kasagga okubanga yasomye mu English n'afuna 5-6, n'afuna literacy A n'afuna 5-8, n'afuna literacy B n'afuna 5, n'afuna 3-4 mu Uganda. Mathematics Kasagga wange gwe mmanyi obulungi n'afuna 6-4. N'agenda mu ddiini n'afuna 6-3. Allah Mukama mulabyeko ng'akola. Kasagga yagala kuba musumba. Kwa nalabye wano sebo religious education wagimeze yakuwa pastor. Pastor DJ Kasagga. Byonna. Ng'ova wali muziki ng'ogenda osumba. Kakati gwe muganda wange Kasagga ono oluvannyuma ebbanga eddene ng'ali ku street tasoma
yasobodde okuyita ekyenjawulo ekiri ku baana bano nti bonna babadde promoted tewali mwana yazzeemu naye nga bonna basomye omwaka gumugumu oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo nga kakati Elijah director Mukibipo yakuwa omukisa osome nakuwa basalo omwaka guli gwonna mbadde nsaba omuneebaliza era omusaba omwaka guno nagwakuwa osome alamye butakuvaamu. Mr. Paul Mukibi twala omukisa guleno okwebaza olw'ebirungi byonkoledde. Baana bangi bali ku ma street waliwo benasomako nabo P7 benasoma nabo naye omwaka ogwedde tebasobodde soma naye ate nzaani asobodde osoma neyanza nnyo Mukama akumpeera omukisa. Oli kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange ate kyesirierabira nti omwaka we nali nga maze ebibuuzo byange bwe byakomawo na wulira nti nfunye 16 aggregates nensanyuka naye mu kusanyuka okwo ne ŋŋamba nti anka agenda kujjawo ssente ezinakola ki ezinampirira ate nga ne baganda nange bangi balina okukola ki balina okudda ku masomero ensonga eyo nensooka nenkola ki neneeraliikiriramu neŋŋamba nti nadda ku ssomero oba kubanga waliwo abaana bangi nga twetaaga requirements nga tetukola ki nga abamu tebannatandika ssoma abamu babadde tebasoma nga ate ffenna twetaaga ossoma naye anko najja naŋŋamba nti Mr. Paul Mukibi asobodde okuwaaki asobodde okuwa basari era ku Mande ogenda ku ssomero. Era olwo olunaku nawulira bulungi nnyo era kyekiro kyennyini nagenda neneetegeka kanayimanyi ngenda genda ku ssomero era Mr. Paul Mukibi neyanza nnyo Mukama akumpeera omukisa era nga nyongera okusaba ne guneno omwaka Bambi nkwegayiridde nate nsobole okubeera nga nsobola okuddayoko ku ssomero nsome. Ekirooto kyange njagala kubeera architect nga nkuba pulaani z'amayumba. Tomanya eyo maaso njabbeera nga weetaaga okukubira pulaani y'ennyumba oba abaana bo oba abantu bo nga weetaaga okukubira pulaani z'amayumba nange nfune omukisa nti nja kujja mbayambe Mukama ng'asobozesezza Mukama akumpeera omukisa. Weewaawo kakati osomera ku ssomero ki mwami Mukibipo director wa ssomero ki? Wagaza Triangle Secondary School. Mbadde nsaba n'abantu abali abazadde bakubirize okutwala abaana baabwe ku ssomero eri omuntu alina omutima ogw'ezzaabu ogw'omuwendo nga ogwa director Mukibipo. Mbadde nsaba abazadde abali eyo bakoowoole. Wenna abali eyo waliwo abaana abakamala P7 waliwo abadde nga tebakyasoma abamu naye nga fees zirabise baagala okudda ku masomero banoonya amasomero nate nkukuutira munnange leeta omwana wo ku Gaza Triangle Secondary School ssomero lya mutindo nnyo ate omuntu gw'olabye nti ate asobola okuyamba abaana abalala nga lwaki totwalayo omwana wo awomanya essomero ddungi nnyo ate lisomesa empisa ssomero lya mutindo nnyo era munnange terituyisiza bubi kubanga mulaba tubaddeyo naye ate tunyiirira amiina. Newandibadde museera baawo naye nze manyinyirira ku essomero eryo ate lisobodde obbeera nga litukuuma ssomero ddungi uniform gyeziri buli kimu gwe kyeweetaaga ate gwe munnange wonna agendayo n'ogamba nti nawulidde omwana ku Rabongo Charity Foundation gwe bayita Elijah nga aliranga tomanya bajja nakusalirako ku admission. Weewaawo kakati gwe munnange ali eyo Gaza Triangle Secondary School Kiwenda lightening the future ye moto yaabwe osobola okubayonyaako ku 0775 75 13 77 MTN line yaabwe 0775 75 13 77 oba ku Airtel eri 0754 90 43 91 eri 0754 90 43 91 oba ku office line yaabwe eno okugamba office line yebeeta yeba eya office gye batatambula nayo ya eri 07 09 14 54 83 eri 0709 14 54 83 omuganda wange kwa Katonda n'ensi yange tukikole abantu ab'omuwendo nga banyuma okuwagira era balina
okulisivinga omukwano gwaffe mbungi n'okubakuumira ddala mu bizinensi zino kubanga babaawo naffe tuba bagumu weewaawo. Kale ne boddayo ani ono era jangu David nabimanya. Nabimanya David eno. Okay, jangu wano David nabimanya. Abantu akulabeko ne mu kamera kwati batira kulaba alaba. David ono ye kameramani waffe. Mbadde nsaba nga tunayogera kintu na kimu. Osooka webaze Mama Jane. Aka Mama Kaiden. Mwafunye muganda wamwe bamuyita Kaiden. Muto tanaweza na mwaka. Mbadde nsaba webaze Mama Jane olw'omutima omulungi olw'okuweerera n'akuwonya obutasoma. Ompambye kanguwambe musebo. Amanya gange bampita nabimanya David aka Director King David. Yagala okwebaza Madam Jane wa Mama Kaiden bagambye muganda waffe omupya omuto atanaweza mwaka. Yagala okumwebaza olw'okunsobozesa okuddayo ku ssomero omwaka oguwedde n'omwaka guneeno genda otandika nsubira. Njagala kwebaza Madam Jane olw'okumpeerera omwaka oguwedde taamu 1 ne taamu 2 ne taamu 3 n'okunsobozesa okumpa omukwano ogwo ogw'okuddayo ku ssomero wadde nga nali manyi sigenda kuddayo ku ssomero naye anko yavaayo n'aŋŋamba twafunyeeyo anti waffe maama waffe Madam Jane agambye agenda kukusobozesa okudda ku ssomero ogenda osome era tomuyisa bubi tomulaga mpuno tosobola mulage mpuno osobola mulage ekitiibwa ekiri mu ggwe era omulage mpuno oli nsigo nnungi mu baana bonna oli nsigo nnungi gye tujje ku street era oli mugezi. Nagenda ku ssomero taamu 1 saamuswaza ne taamu 2 saamuswaza neno taamu 3 simuswaziza nabadde promoted. Mwebaza nnyo. Waaw, nabimanya David ono oluvannyuma lw'okufuba omanyi abantu abo bakyala abo bafuba nnyo bakolera mu nsi ekikyasinza okuba embi omuzira gubakuba nnyo obunnyogovu waliwo wakubira essimu nga takyasobola nakussa sente bazijja mu bulumi nnyo obutenkanika bakola nnyo tebeebaka omusana gubookya ne baba nga tebakyasobola nakussa nga buli bwabassa abangassa omuliro saka sente ako kakwata n'akuwa nanga kiba kinjizaamu amaanyi bwe nkulaba nga ddala okakozeemu ekituufu. Mukama akuwa omukisa. Njagala nnyo musabire abantu abo kuba bayita mu muliro mu okubabeezaawo mu okubeerawo bayita mu muliro gutenkanika. Nsaba nnyo mubasabire Katonda aggulewo enjigi atikkule obukoowu bwonna obuli ku mitima gyabwe abukasuke mu nsi enkalu ezitali mu bantu mu malungu babe n'essanyu eritenkanika ku mitima era ebyo ne bibayitirirako abisuule wala abijje mu mbala zaabwe era abafulire eddala yeekaalo ez'omuwendo buli muntu zasobola okujjamu n'afuna eddembe. Amiina. David mu English yafunya 61, mathematics endi okay mbadde nkusaze era byonna bye bimu. English end yafuna 70, mathematics nafuna 71, science nafuna 62, social studies nafuna 72. Weewaawo Mukama mulungi era n'aba promoted to P6. Though mbadde nembale David ekubuusa ogende mu P7 olimegenda mu P6 ogende direct mu P7. Simanyi nja kwongera okukyetegerezaamu ne bannange bajja kumpa bulamu tulabe kuba mbadde njagalayo primary ogimaleyo sobola ogendera mu P7 nosikowalinga. Ekisoboka David yali w'abaana yali wa 22 ku baana 156 aggregates 18 division 2. Genda mu P7 ogisobola David
kati ngene sente ate zandikozesezza omwaka ogwo ate zisasule banna abalala osobola tokiwulira muli njiwulira osobola ogenda mu P7 nosala next year nogenda mu S1 kitwale mu linnya lya Yesu kitwala tukikukaka temusobola kukinkaka okiwulira kiwulira weewaawo kakati bannange bangi nnyo era gya mukulu jangu kakati era gya mukulu ono olugero lwe luwanvu nnyo olukwasa ennaku naye ate ndowooza lwamaanyi nnyo ekitenkaniko okuinspiringa abantu abalala ogenze mu piiki ogenze mu esiki nze mu senior 4 nga bwe gambye epyo nsekeredde ozizizza nnyo emabega nsonyiwasewo nze mu senior 4 ogeze mu senior 4 naye gwe omwaka guno tewafuna lipooti wadde obadde ku basale Gaza Road Triangle be bamu ku director waffe omulungi mwami Mukibippo bwe ya basale naye tewafuna lipooti twagifuna baali batugamba nti bajja either ziweereza ku WhatsApp then hard copy tuzisangayo ku ssomero naye ndowooza oba olw'obutalekaayo namba kwe namba aye sigitegeera bulungi okay tuzeeyo tujja batuzifuna weewaawo naye nga wayita nayita bale nsaba webaze director Mukibippo olw'okukuwa omukisa okusoma si kyangu okowere n'abantu batwala abaana baabwe babayiwa obuyiyi ku Gaza Road Triangle ekiwenda ntwala omukisa guno eno n'obuwombeefu okwebaza Mr. Mukibippo director waffe owa Gaza Road Triangle olw'okumpa omukisa okuddayo ku ssomero nali maze omwaka oguwedde gwonna first term ne second term nga sisoma naye third term musajja teyandekerera era mukama nsaba kuwa omukisa agaziye ensalo zo essomero lyo aligaziye akuwa abaana n'abasomesa abalungi essomero lyo alifuula ekyo Katonda kyagala libeere musawa abeerawa Dwaliro. Nansi abeerawa Abeera ne mu kiriniki. Abeera mu kiriniki muleke abeera mu kiriniki kale kakati mpozi gwani babiri bekemerwa egiina yogerako nnyo abantu akulira babiri weekemberwa egiina sebe erinnya lyo ddungi mpozi wasabye wasaba lwaki tewasaba Lwasande sasaba enkuba yali etonnya enkuba yali etonnya Saturday netulemesa okugenda ku kyaki naye mwe musaba ku Saturday temugenda ku Sunday kuba muli ba Seventh Day kyekyo kakati mbadde nsaba ogambe jjajja Alice ne mama Jackie Mirembe nti mbaagala nnyo Jjajja Alice ne Jackie Mirembe Alice mbaagala nnyo mbaagalira ddala bawuubiddeko Yeze Regina babirekemerwa egiina okay nawe wagala bawuubirako kale weewaawo kakati sooka oveeyo Shiba jangu so nfunye ku lipooti ya Shiba jangu wano Shiba wano abantu bebakulabira kale tuulaawo Shiba kasikaati wena akasikaati akalungi ssebo wera olyavuna obuwala obubaka tititi kali eyo kakati gwe munanga ali eyo omwana ono wanjawulo omwana ono wanjawulo era lipooti ye yeeno Shiba ono singa omuyambako agenze mu P1 singa omuyambako n'asoma asobola okubeera ddala omuntu ow'enjawulo Bambi tumuyambeko asome mitwala 25 gyokka ndowooza nno asobola okweyongera n'okusoma kwe mu maanyi agatenkanika Shiba ono soko tunuze wano lipooti eno abantu bano balabe Shiba bwe twogerako yaani
Ogifunye? Shiba ono mu learning area 1 out of 100 yafuna 99 ne bamuwa excellent. Tonsikambiri Regina. Mu learning area 2 out of 100 era yafuna 99. Learning area 3 out of 100 era yafuna 99. Learning area 4 out of 100 yafuna 98. Learning area 5 out of 100 yafuna 96. Writing out of 100 yafuna 94. Reading out of 100 yafuna 98. Total full marks zaina kuba lusanvu. Marks yafuna gained zali lukaaga 83. Omwana ono mugezi nnyo ekitenkanika. Omwana wa Katonda ali eyo. Bambi tukwatireko. Shiba alime kukoma mupi wanu. Abadde mutopa agende asome. Bambi tukusaba tukwatireko Shiba asome. Mwana mugezi tumuwa omukisa. Shiba oyagala kuba kingo okuze? Okuba nga nkirininga. Nkirininga. Oyagala kuba nga okirininga? Okirininga nga ki? Toy. Shiba ayagala kuba nga ye bwakula ayagala kuba kirina nga kirininga toy. Toy yokka? N'ennyumba. Toy n'ennyumba. Kati Shiba nekyoto kyamaanyi kati kyesiza nti Shiba bw'anaakula n'asoma agenda funa ebyuma ebikirininga nga adraininga toys ne ziba zijjudde, ennyumba zino ezeetaaga okwoza amategula, ezeetaaga okwoza amadinisa ng'ajja n'ebimotoka nga 15 ng'apaakinga awo nga bazirongoosa. Gwe omulimu gw'ayagala okola ayagala kuba kirina era ayagala kuba ng'alina cleaning company. Omunanga ali eyo akola omulimu gwe gumu nga na Shiba gwayagala okukola. Osobola okugamba nti mpulira njagala kulita yalinga kansomeseeyo ka kirina kamwa kato bwe ndiba nkuze kaddewo nkagaze n'omulimu guno gwenkola. Kuba Katonda n'ensi yange zikiriza nti waliwo omwana wa Katonda agenda okukwatibwako era agenda okukikola. Alina emyaka emeka Shiba? 7. Alina emyaka 7. Weewaawo. Webale Mukama alisobozesezza okuba mu interview ya leero. Webale nnyo taata alisobozesezza okuba n'abantu ab'omuwendo nga mmwe. Era tumwebaze. Essuubi lyaffe era liri mu mmwe naye kuba ye mulamuzi ow'oku ntikko. Bw'amala otulamula ate olwo okwagala kwaffe kwonna n'essuubi ne tubiteeka mu mmwe. Abatugoberera abatulaba era ne batuwa ekisa.